Mu 2016 amagye galumba olubiri lw'Omusinga era nga akanyolagano kano kafiiramu abawera n'Omusinga naggulwako emisango egya Naggomola, kkooti ne mugaana okuddamu okusaalimbira e Kasese. Wabula Sabbiiti ewedde mukyala w'Omusinga yatandise okulambula ebitundu by'e Kasese ng'abunyisa enjiri y'emirembe. Tumusapootinga nga tulaba nti no ebyagenda kukola ebyokuleeta eddembe Kasese, okulaba nti no amasinga gaali mu Rwenzori region gateekakana ate gakolagana wamu. Kati alondoola ebyobufuzi Yusuf Sserunkuuma ategeezezza nga gavumenti bwe yadde yeetaaga ennyo okuzzaawo enkolagana wakati w'abantu b'e Kasese nayo era nga beetaaga okukkaanya n'Omusinga okuzzaawo enkolagana ennungi. Niye mu kukkaanya nga baagala okuteekamu n'abantu b'omu kitundu n'abakonjo kati nga batandise okukolawo ebiraga tutandise okuddamu okuzimba enkolagana ebimu ku byo mukyala w'Omusinga addeyo. Wabula Sserunkuuma ategeezezza nga n'akalulu ka 2021 akabindabinda bwe katasaanye kubuusibwa maaso nga gavumenti yeetaaga obuwagizi mu kitundu kino, ng'era yandiba ensonga lwaki basindiseeyo mukyala w'Omusinga okutandikawo essuula empya n'Obusinga bwe Rwenzururu. Tuli mu bintu bya kalulu, sengeri tuli mu kalulu atandise okubeera ng'eteeka okukola ki okubeera nga abasanyusa, kubanga nze ndowooza nti luno si lwe lukyalayo olwasoose. Mukyala w'Omusinga talina conditions mugaana kuddayo. Si ddembe gye tugenda kukozesa kubanga kiseera kya politics yongu tufune eddembe eri bakayita mouth kumumwa. Mu kutalaaga ebitundu ebyenjawulo e Kasese, mukyala w'Omusinga yawerekeddwako mbaka Pulezidenti e Kasese Joel Walusimbi eyalabula bannabyabufuzi abaagala okuddamu okutabangula emirembe. They are deceiving you people. Some have started even demobilizing people that they should not come and welcome you. RDC yagamba nti tulimbalimba alowooza abantu baffe tebalina magezi. Omanyi omuntu bw'akugamba nti gundi yatulimba oyo abagamba nti abantu abo tebalina magezi. Twalimba abantu nti basa abantu mu lubiri. Nandibadde ngamba ajja tusabe ekisonyiwo kubanga yatuvuma, he offended us. Era alina okututeekamu ekitiibwa ffe nga bakama be. Ekitundu ky'e Kasese kikiikirirwa ababaka bavuganya gavumenti ng'era bano bagamba nti nabo tebasaanye kulekebwa bweru mu kuzza emirembe mu kitundu kino. Gavumenti kye yandibadde ekola kwe kutuula ffenna ng'abakulembeze ne tukaanya ku mbeera ki gye tulina okukwasaganyamu ensonga z'e Kasese, ensonga za Rwenzururu, okulaba nti tuteekawo emirembe. Bino ebintu tebiri ku opposition oba gavumenti. A tribe is a tribe. Nze kyendaba humiliation eri kubako njo bonna wadde bali mu movement oba bali mu opposition. Si bya opposition sagala tubitekemu bya bufuzi. Bano bagamba nti ekyomukyala w'Omusinga okugenda e Kasese kyokka tekimala. Naye abantu bakyali eri mu kkomera nogamba nti tuli mu mirembe. Bantu babano oboogerako ki? Bali abali mu kkomera emyaka 3 oboogerako ki? Singa bamuwadde abantu abo ne bagamba kale maama genda n'abaana bo batwale mu maka gaabwe, awo kyali badde kikola makulu. Abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti ebikolebwa gavumenti mu kiseera kino oba oliawo byandigiviirako okujja emisango ku Musinga mu kaweefube okukolerera emirembe. Kasita batandika okukkaanya nti Omusinga nsi batandise okukwatagana kimusa okuyisa mujenjeka era kkooti gyagisuula. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga n'Omusinga luliba olw'onaggyibwako obukwakulizo obw'omukugira okugenda e Kasese. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.